Ng'omukukayifu w'okutumbula eby'entambula mu ggwanga, Minisitule y'ebyentambula ng'ekolaganiramu n'ebitongole ebirala ebya gavumenti baatandika okukola n'okuddaabiriza enguudo ez'enjawulo kisobozese okumalawo obubenje n'omujjuzo ku nguudo. Wabula gye byaggweeranga ku nguudo ezikoleddwa ate mu budde obw'ekiro n'emisana abatembeeyi n'abasuubuzi kwe batundira ebyamaguzi byabwe nga n'abamu baatindira embaawo ku myala basobole okutundirako ebintu. Mu mbeera eno ng'omukukayifu w'okutumbula eby'entambula n'okumalawo omujjuzo ku nguudo, Minisita w'ebyentambula n'emirimu General Edward Katumba Wamala alagidde KCCA n'ebitongole ebivunaanyizibwa okugoba abatembeeyi n'abasuubuzi bonna bakolera ku nguudo ne ku myalo okwewala ebinaddirira. Tulina omuze, tubadde n'omuze bannayuganda ogw'okusuubulira ebintu oba okuteeka ebintu ku makubo. Ennyaanya, kabeji, ndagala, muwogo, bumonde, mwana ntula byonna tubiteeka wali kuba twagala omuntu oli ayitawo atambula agule. Omuze ogwo tulina ogukomya kubanga etteeka teritukkiriza. Katumba agamba nti abatundira ku kuba balemesa abatambula n'okukozesa enguudo era agamba be bamu kubaviirako obubenje. Kati nga waliwo ekkubo eryo bayita Archer Road, simanyi oba mulimanyi, erikkirira okuva ku poliisi awo okwambuka. KCC yali erikoze bulungi nga n'akantu ka bodaboda kapaintinze green aba bodaboda balina kuvugira omwo, naye kati era abasuubula bateekamu amatooke. Jeno Katumba agamba nti newankubadde nga abantu bano bagobeddwa ku nguudo, wabula buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuteekerateekera abantu baayo we balina okukolera. Era amyuka akulira KCCA Engineer David Luyimbazi ayungudde abaanvu n'abampi okuteekesa mu nkola ekiragiro kya minisita. Era buli local government erina okunoonya abasuubuzi abo abatunda obuntu obutonotono bakolerawa, si mu kkubo lyaffe kuba ekkubo tulikolera ab'ebigere bayiteko, abapikipiki bayiteko n'ab'emmotoka. Enkola gye tukoze nga tujja mu nnaamu twetegekera nnaamu tugenda kujongera okugisaasanya mu division zonna babe nga ekibuga kimulika kibirenga ekibuga ebibuga ebirala bye tunyumirizaamu. Babasuubuzi abakolera ku nguudo bakukulumidde Minisita Katumba ne KCC okubabuzaako emirembe n'okubalemesanga okukola. Bakasitoma banyumirwa nnyo okuyita ku kkubo, ennaku zino babimanyiira. Bwe bayita ku kkubo gwe munda gy'oba oli atambula butambuzi, naddala kati ffe abakolera wano kuligenda mu paaka atambula butambuzi ng'adda mu paaka straight forward. Wakati pe twakkiriza ensi kulinga bayeekera okulawo odduka KCC wejjanga obula ekitegeera tetulina kyatukolera, gavumenti etuteekereteekere nga ffe abavubuka abato. Akulira okulwanyisa obubenje mu poliisi y'ebidduka Lawrence Niwabina agamba nti abasinga okukosebwa mu bubenje obubaddewo be bantu abatambuza ebigere ne bodaboda era naye akitadde ku batembeeyi. Bagamba nti bafunza amakubo olwo abantu ne babulwa ew'okuyita. When you encroach on the walkways, you put pedestrians at risk. You substitute walking and substitute it to vending, roadside vending. Baba mu kubatembeeyi abakolera ku kkubo bagamba nti obuzibu buviira ddala ku misolo emingi egibagerekebwako kyokka nga ne munda mu butale tebakola. Naffe twagala okukolera mu butale ate n'embeera y'ensi nga weetambula ssente ntono. Naye munda omusolo gwetaagisibwa, abakatale beetaaga, abakiiko ga byonna bino ogenda okubibala abalamu n'okuyingiza obuyingiza ekintu kijja bweru olina kisasulira buli kimu. Naye owebweru teyagenda zikusaba okolera ku street. Okusinziira ku tteeka erya Roads Act erya 2019 akawaayiro ak'enkaaga akasooka ku muko gw'okutaano, omuntu yenna singa akwatibwa ng'atundira ku mabbali g'ekkubo oba mu road reserve asobola okutanzibwa ensimbi oba okusibwa emyaka 7. Sulaiman Sebuggwawo, BBS Terefayina.